Wetwogerera anti Kaduuka ali Canada era ng'ono yabuuzizza oba kahiti mukawulira era bw'atyo n'abagamba bannange kiki ekiri e Uganda ffene Canada empewo nnyingi. Tujjukire nti nno minisita Balamu yavuddeyo n'agamba nti anti Kaduuka tayina magezi ago agamusobozesa okudduka mu Uganda okuyingira ensi endala. Kati nno wano tugenda bakakasa nti buli kimu kisoboka. Omuntu asobola okutuulaawo ne yeebalira omuzannyo ne yeepulaaningira nga tagenda kubategeeza. Ate era ku kisaawe ekyewaffe Uganda omuntu bw'oba ne ssente zo bw'oba n'ebikukwatako woba oyina gy'oyagala okugenda tebagenda kukuteeka mu kayogiyogi k'ebigambo k'ebibuuzo nti owange ova e Uganda ogenda gy'olaga ogenda kukolayo ki kubanga ndowooza bibeera tebibakwatako. Naye oba bakadaama mulabuse kansuubire mulabuse. Yenze Sheila Adita. Ate naba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe video eno egenda kubanga ekusubwa woba oli awo ate wandibadde ogyetaaga kati tolina okukola kiri kimu subscribinga kwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo okutuukako bulungi commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bunene bwe tukola ki bwe tukola. Tugenda batwalako mu katambi bannamateeka nga bayingidde mu nnyumba ya anti Kaduuka ate era tubateerewo ne message anti Kaduuka gy'asindikidde bamukuuma ddembe ab'eggwanga lyaffe Uganda teekako ne bakadaama ate era tukomewo. Naye lwaki tuwaze muno mugamba anti tanabakoma waali mugambe ti anti tanabakomawo kuva luli gwe wagenda tanabakomawo naye gusirise busirisi n'omulaba n'ogaana okugulawo wadde omanyi mubbi eno eri namba ki gye muwandisa ginsomeramu ndabe Ago nno ge maka ga mwana muwala anti Kaduuka. Ffenna abali ku mikutu nkimanyi bulungi nti mwenna obutambi bunene mwabulabye bulungi nga buli ku mikutu butambula. Anti Kaduuka bayingidde mu nnyumba ye basanzeeyo omukozi oba sisita we whatever ne bamutandika omubuuza yalazeewa aliriddawa bakusasula batya omusaala ABCD atambula atya nga tagambye lwaki bwe tubadde tukonkona toguddeewo n'ebintuntu ebirala. Akatambi ako mwe nasuubira mwakalabye. Omwana ng'agezaako okunnyonnyola bannange siyenze bannange taliiwo bannange teyaŋŋambye bannange nzaaliwo ne beetala ne banoonya buli wamu ne bagenda mu buli kasenge ne beetooloola ennyumba nga anti Kaduuka taliiwo nga yatambula mudda. Abamu ku bo ne batugamba ali mu kyalo yagenda ewaabwe mu kyalo simanye yakola kino yakola kiri. Abalala ne batugamba ali Tanzania. Ebyo byonna tuzze nga tubiwulira. Ali Tanzania ali waabwe ali ki naye ye anti Kaduuka yavuddeyo n'atugamba munnange ffeno gye tuli e Canada empewo nnyingi. Ka statement ako simanyi nti oba poliisi ekalabyeko simanyi nti oba ne bakadaama bakalabyeko. Ebigambo bingi nnyo ebibadde bijja byogerwa Abannayuganda nga boogera anti Kaduuka kino anti Kaduuka kiri anti Kaduuka kano anti Kaduuka kiri anti Kaduuka kino anti Kaduuka kiri. Tugenda balako n'obwo obutambi bw'abantu tumanye endowooza yaabwe ku musango guno ogwa anti Kaduuka ate era tubeere nga tukoma gwe twekuumireko wabula ata subscribinze akatambi kano kagenda kuyitako kyokola subscribinga kaleme kuyitako twekuumireko. Oyina okulya kati alina ebivunaanyizibwako byogamba nti oyina obuduuka bw'abaana omukozi ali waka kati muwona mu bakadaama mwina ssente mumpe ssente mbawe ekyokukolera anti Kaduuka
mbawa ekyokukola antikaduuka genda kudda ku zero. Ebyo ebintu byangu nnyo. Amagezi gembawa ebintu bibiri ku poliisi mbawane akavidiyo aka poliisi nekaplayinga kyekola. Antikaduuka agenda okudda mu Uganda ng'anoonya ne waasu atalabawo. Bannaye mwe baana mmwe. Si bino bya Maseraavu ali mugamba bafamire ba Aji enamba yino mugende musibe omusango. Evidiyo gyakoze comment yazisibye kati buba busirwa butategeera. Kitegeeza kyolanga tokyekakasa. Ate Maseraavu lekerawo katemba. Nze Big Voice man wa Alien Skin kulwokuna lwe mbadde nsalesale Alien Skin batamuta bwe bamwa gundi date endala lwe balina omuta kyogeredde mu live. Kati Maseraavu oba oli muntu wa gundi wa Aji yesenga mwe baana mwe Kaduuka yabba abaana. Nze ku nnyumba ya Kaduuka kwe nasoose okukomya amaaso, ku nnyumba ya Kaduuka gye baayazizza kwe nasoose okukomya eriiso ne nkakasa nti ekkulo oyo wabala omuzannyo. Ekisooka Kaduuka abadde alina abaana baaterekera ssente ez'omwaka balina mbu WhatsApp group babadde batereka ssente ez'omwaka era nga bagenda kugabana Desemba akatitimba ako konna. Era nze bakadaama abagamba ebigambo bino bw'oba Kakulo oyo abadde alina endagaano yo oba Kaduuka ng'alina endagaano yo. Kaduuka simanya yaggulira puloti. Simanya Kaduuka obadde wamuwa ssente z'amatiryo okusiba Kaduuka tagenda kuza yadde 10. Ekyo nkibabuulirirawo. Kaduuka newe banaamunoonya ne bamusiba tagenda kuzza yadde olwatano era talina gwajja kusasula. Wano kundi politisise baamusiba teyamala n'avaayo. Kaduuka bagenda musiba aveeyo ate era addemu ababbe bubi nnyo. Ono Kaduuka mulala mukko ono yasinga. Naye nga tuzze wano nga twogera nga tubagamba bannange mulekerawo okwesiga abantu abali e Uganda mbusi kati nina gwe nalabye yazze ate ye bubi nnyo. Ono yazze bubi nnyo ate. Mama ono yazze bubi. Buli lunaku ateekayo kizimbe kipya kanzibire mmwe aboogoloza abateeke wali. Kanzibire mmwe aboogoloza abateeke wali. Buli naku wamerukayo abazimbira bakadaama bankuba kyeyo. Naye Mukama ono Kaduuka mulala mukko. Kaduuka teri muntu gwagenda kusasula. Ekyo teri muntu gwagenda kusasula ataliyo. Era bw'oba omanyi nti okukwata Kaduuka kijja kumuddiza ssente zo tobonaabona. Simala nawulidde yabe miliyoni 10, simala miliyoni 8, simala miliyoni 9, waliwo yagambye 14. Annange ono Kaduuka yasinga. Naye oba ogwo omutima abantu bagujja wa? Ogwo omutima ogwa lomu yayi n'omubbo abantu bagujja wa? Mba ne ssente zino nga zimenya nze bambi nsuubiramu okubba omuntu ne mmanya engeri ssente zino gye zimmenyamu. Ne ngamba naye bambi bwe zimumenyamu naye abantu ye ndowooza yaabwe gye balina ku nsonga za Anti Kaduuka. Wabula nange nga Adita nina bye ŋŋenda obbagamba. Nze bye ŋŋenda obbagamba tebyawukanako ne bye mbadde mbagamba everyday. Baganda bange bankuba kyeyo. Mulekeraawo okusindikira abantu ssente. Mulekeraawo okwesigisa abantu ssente. Naddala figures ze mulabye ku social media. Nange nga kwendi. Nze Adita sikwata ssente ya muntu n'oku. Let me repeat. Sikwata ssente ya muntu n'eki. Name. Unless ng'onkubidde n'ongamba Adita. Nsaba kusindikirako zino ssente ozimpeere maama wange. Oba Adita. Nsaba ongendereko nasasula ssente school fees z'omwana wange. Naye nkusaba ongendereko ewaffe olabe omwana wange asoma ekyo nja kikola. Adita nawa abeewaffe ssente bangulire poloti. Njagala ogendeyo ozuule poloti baagigula. Oba nedda nja kugenda. Naye bino nti nkuwadde ssente simanya genda ongulire poloti genda onzimbire akinankolera bizinesi akinansevingira akinakola bino nze ebyo sibikola era sibikolangako. Ate era nga mmanyi bangi ku mmwe Anti Kaduuka baakoledde nga bizinesi ezaazi bakoledde amayumba agabazimbidde abakoledde buli kimu.
naye olw'okuba nti mmwe muli bakadaama eva you expect the unexpected musuubira ebitalina kusuubirwa you get ne mufiirawo nnyo ne musuubira ebintu bingi nnyo you get bye bibaleetera okuba nga bibasumbuwa naye munayiga ebintu ng'ebyo nti ssente z'okoleredde ennyo tomala gazeesigisa muntu mujja funamu ekyo kye mwagala yenze Sheila Adita imbaagala nnyo.